tera nnyo kyogera eri abantu. Allah twongera omwebaza olw'ekyengera ky'obulamu kyatuwadde, nga nte takomye kutuwa bulamu bokka ne n'atukumira n'ekyengera ky'eddiini y'Obuyisiraamu. Bakama bange, byonna tulabika tubigezezzaako ku lukalu luno olw'ensi. Emirembe twagisuubira mu bintu bingi, naye tugenza obituukako nga wallahi emirembe tegiriimu. Ne tulaba nti ekyabbeeyi kye tulina mu bulamu buno obw'ensi Allah kyakyatukuumidde kyekyengera ky'obulamu. Era tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala atukuumire obulamu obwo wamu n'Obuyisiraamu bwaffe, tugende okuva ku lukalu luno olw'ensi nga Allah atusiimye. Bakama bange, tuzzeemu okubeera nga tusabira ku ekibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyagezaako ne kaweefube yali ow'amaanyi eddiini y'Obusiraamu okubanga etutuukako. Olunaku olwaleero eddiini obanga ogyagala mu butuufu bw'ojjagala, olina kutuula butuuzi wansi n'ogisoma. Temukyali mu bintu bya kwekalakaasa, kuyiwa musaayi, sima tugenze mu lutalo Badiri, tebikyaliwo. Kutuula wansi n'otegera eddiini y'Obusiraamu mu butuufu bw'ogitegeera. Ebintu bingi mu bulamu buno obw'ensi ebikyagaanye, nze ekyo nkikakasa 10 ku kinne waakyo. N'olwaleero nnyongera okutegeeza ekizimbe ekisinga obuwanvu mu kibuga Kampala, kizimbe kyani akimanyi? Wangi? Mapeera yesinga obuwanvu mu kibuga. N'olwaleero nga tutya Allah mu butuufu bw'okumutya, singa bakugamba Mapeera eyo bagikuwe o exchangingemu ne shahada yo, obawe shahada bakuwe Mapeera, shahada ogiwaayo? Wallahi oyinza obutagiwaayo. Kitegeeza kyolina kyekyettendo, kyekyebbeeyi eky'Obuyisiraamu okusinga ebyo bye tulabanga ebyamakulu. N'olwekyo ekibanga kyekyettendo kibeere ddala ekyettendo ng'otudde wansi n'otegeera eddiini ey'Obuyisiraamu. Olwaleero luno lwe tuliko tekyaliyo muntu gwe tusobola kugamba nti alina excuse yonna gy'asobola okutuwa lwaki tatuula wansi n'ategeera eddiini ey'Obuyisiraamu. Gino emitimbagano gyazze. Olwaleero tuli okwogera olunaku olwaleero naye waliwo nti abatulaba abali ewala. Katolina kyosobola kugamba nti eddiini y'Obusiraamu togitegedde. Era bino ebigambo nnyongera obbibagamba ndowooza mu ntandikwa ya darusi yaffe y'olunaku olwaleero. Rawba Islam Media yategese eddalasa mu Desemba, ennaku 2, Saturday ne Sunday, nsuubira 16 ne 17, si bwe kiri? Twategese eddalasa, buli muwalimu yenna agenda kubaawo, abawalimu b'eggwanga lino Uganda, bi'awnillah, nga Allah atuyambyeko tubakoola mwenna, egenda kubeera ku Masjid Atiq e Mukono. Tugenda kusulawo, batadde ku listi y'abawalimu nange nabatunuddeko, naye nga transport w'abawalimu yekka ali mu bukadde 4+. Kitegeeza abawalimu b'eggwanga bonna baabayise babeerewo. Ne kiba kiswaza abantu abo okujja tubeere nga tweyigiriza ku ddiini yaffe y'Obuyisiraamu, ne wallahi ne basanga nga abantu tebaliiwo. Banne ekintu ekyo kiruma era kimenya. N'olwekyo tugende ne mulaala eyo ey'okutegera eddiini yaffe n'okugyagala n'okugisoma. Baddu ba Allah, olunaku olwaleero tugenda kweyigiriza. Tulina we twakoma ku kintu kye bayita omukwano, we tugenda okutandikira olunaku olwaleero. Kino njongero kibagamba nga tetunnagenda wala. Mu bulamu buno obw'ensi kisobola okukaluba okuwangaala wekka, n'ogamba ngenda kuwangaala bw'omu mu bulamu buno obw'ensi, sirina mikwano. Era Allah yennyini yatugamba inna Allaha ma'a jama, mazima Allah ali wamu n'abakolera ewaki? Ewamu. Allah ali wamu n'abatambulira ewamu. Mu bulamu buno obw'ensi ng'olinamu nfanfeewo. Mu bulamu buno obw'ensi ng'olinayo omuntu oyo gw'osobola okuba akasimu n'ogamba ono asobola okuntegeera. Olunaku olwaleero kankubuuza ekibuuzo kimu nga tetunnagenda wala. Singa giwunya ne bakukwata ne bakuteeka mu mabuusu mabega w'emitayimbwa, ne bakugamba tukwegayiridde
tugenda kukusiba abantu bo tebamanyi n'essimu yo tugikuggyeko ne tugikuwaddeyo eddakiika emu kuba essimu emu baakugotegeeza nti oli wano ng'asobola okudduukirira. Wallahi osobola okuggyayo essimu yo n'oyita ku ssimu z'abaganda bo, n'oyita ku ssimu z'abakadde bo, n'oyita ku ssimu zaabo bobadde ofuula nti mikwano gyo, n'obaka essimu y'omuntu gw'ogendako naye ng'okimanyi n'essente oluusi ayinza okuba talina, naye ng'okakasa we naba mugambye ensonga wallahi ajja kuyimukiramu, ajja kutegeera kyendimu olwaleero. Ni walugo ojja okkubira wallahi asangeko ne mystic call agaana okuddamu okkuba. Abantu bangi tubeetaaze mu kaseera akazibu nga bo bagamba mikwano gyaffe, naye nga wallahi okuba amasimu n'asangako mystic call n'ataddamu kukuba, n'osindika messages ne zigenda ku WhatsApp ye n'akuteeka ku blue tick nga takuzeemu. Mulekerawo okwesiba ku bantu, mulekerawo okwesiba ku bantu. Omuntu akulaze ekkala ze entuufu nti takwagala, lwaki omwesibako? Yo yajja okukusaanyaawo ebbanga ly'amala ng'agenda kuba kumpi ku lusegerero. Tufune engeri gye tugenda okulondamu emikwano. Omulamwa gwaffe ogwaleero twagala tutunire kye tuyita emikwano kyeki, twagala tutandikire bwe twakoma omulundi gwe twasembayo okutunira ku kye tuyita omukwano. Ekisookera ddala tujja kusooka tusome aya mu Qur'ani al-Karim. Allahu subhanahu wa ta'ala ye kennyini yatutonda ku lukalu n'olwensi yagamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, yatugamba waliwo akaseera we kagenda okutuuka, waliwo akaseera kagenda okutuuka igwa mpuliriza oyogera ebigambo bino, ya wailata laitani, ogenga zinsanze nze singa nategeera lam attakhidhu fulanan khalila, nesifuula gundi mukwano gwange ku lukalu n'olwansi. Singa nakitegeera nesesembereza kisajja ekyo mu bulamu buno obwensi, singa nakitegeera nesesembereza mukazi oyo mu bulamu buno obwensi, naye nga wallahi olaajana ku byonna byakuyisizaamu ku lukalu n'olwensi, akaseera gye kali ojja kulaajana, ojja kulaajana ya wailata zinsanze nze, laitani lam attakhidhu fulanan khalila, singa saafuula fulani mukwano gwange, singa saafuula gundi mukwano gwange. Kati bino njagala tubyogera olwaleero mubitegeere. Buli muntu gw'olaba ku lukalu n'olwensi ng'alina amaziga gakaaba, alina waatuuse nga wallahi teyasuubira kutuukawo, ojja kusanga nga bamutuusizza wakaabira olwaleero. Beebo banfanfe be beyasembeza, yabasembeza n'abalaga n'ebiri mu kitanda kye, buli kimu baakimanya, ne baamusasulamu kwebaka ku bakyala be, baamusasulamu kuganza bawala be, baamusasulamu kumusenza luti. Otuuka n'olaajana ku lukalu n'olwensi noga wallahi singa saafuula gundi mukwano gwange. Nammwe abali wano olwaleero mu kiwaako obukakafu n'obujulizi, bane assalamu alaikum, olina mikwano gyo era ojjayo essimu yo olwaleero, mulimu amasimu mangi ngo batwala nti mikwano gyo, naye nkubuulira bo batwalanga mikwano gyo ne basobola okuba nga bakulabanga omusiru namba 1, nga bakulabanga abeesibako, bakulabanga otategeera. Kati omuntu ku mulembe guno tugamba agoyinge wayeesigaani, Allah waffe waali emikwano gyabulidde abo abagyesiga. Omuntu abeera awo n'omusembeza ku kalimuko n'omugamu ne jangu tuyize wano 10, naye nga wallahi ebirowoozo bye byonna okuva ku makya paka olw'eggulu agamba waatuddawo enjagala okutuula. Aweenyolera mu ntebe ye bw'ati wenjagala okwenyolera, naye ng'omusembeza mukwano gwo nga wallahi kyakwagaliza era n'atema empenda zonna ne kiba kyetaaga genda ku ndagu n'agendayo. Bameka abakaaba wallahi nga bakaaba lwa mikwano gye baasembeza.
era kino nkibagamba olwaleero omuntu yenna wajjanga mu bulamu bwo tetugaana bantu kuyamba najja n'akugamba munnange mu b'eŋŋanda zo mu baganda bo najja n'akubuulira nti munnange siina wenjiiza 10 nkwegayiridde nyiga akawunti tenkanye mubuuze osobola kukola ki kiki osobola okukola mu bulamu buno obwensi age nsobola kusuubula kino nsobola kusuubula ngoye nsobola kukola kyonna kino omuge munnange oba nsobola kulima omugambo okwate mu nsawo omuge munnange ku kyoyagala okukola nze nsoboddeko omutemwa guno abala batandikiraawo Allah akwanguyize musinkane nga mubuuzaganya okusinga baganda bo bennyini mugenda okulwanagana mukubagana eŋŋuumi naye nga gwe wabasembeza ne bakusasula mu ekyo bameka ng'olabira ddala oyamba mwana wa maama we mugattenda muganda w'omusaayi ng'ate mukwano gw'omusembeza n'olwairo weeyaguza lujju ye yeeyagayiramu ebyo wamusemberezaamu be bantu be tuliko olwaleero kano nakunjaga tubeere nga tukayisaawo hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba evako an abi hurairah radiyallahu anhu yagamba atya anna nabbi sallallahu alaihi wasallama qala nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallama okusasira kwa Allah kubeere kuye yagamba arrajulu ala dini khalilihi eddiini y'omuntu yenna ku lukalu luno lw'ensi tugibala kwabo basembeza ku lusegere eddiini y'omuntu tugirabira kwabo basembeza mikwano gye nfanfeebe arrajulu ala dini khalilihi eddiini y'omuntu tugirabira kwabo basazeewo okufuula mikwano gye falyanduru mubeere nga mwegendereza ahdukum man yukhallil mwegendereze be muteeka ku lusegere lwaki twogera ebigambo bino olunaku olwaleero mubeera mu bulamu buno obwensi gwe kennyini n'osalawo n'osembeza abayaga n'osalawo n'osembeza abantu abatalina faayida n'emu mu bulamu bo kubanga olwaleero tubanga tugamba arrajulu ala dini khalilihi nti eddiini y'omuntu yenna tugibala ku mukwano gwo nfanfeewo wabanga abadde azuukuka ng'ekiro n'asala ku layiri ng'omuze gwagulina wallahi naawe ajja kukugamba ebirungi byafunye mu layiri age munne babiganye zuukukako ekiro nze nakigezesaako ojja kwekanga nga naawe otandise okuzuukuka ekiro mukwano gwo nfanfeewo wonaamusanga nga mu bulamu bwe asiiba olw'emmande n'olwokuna ngemba muli ku mulimu muli gye muli aga leero sijja kulya kyamisana nasiibye kubanga leero sunna ojja kwekanga naawe otandise okuadoptinga embeera ze nga naawe otandise okusiiba olw'emmande otandise okusiiba olwokuna mukwano gwo oyo nfanfeewo ku mulimu gy'obeera obudde we buwera bwe bulinaga kamala okukira ku muzikiti nsaale ojja kwekkakkana nga naawe okkiridde muzze kusaala naye mwesembereza abantu nga tebalimu wadde empeke y'eddiini omuntu gw'otasobola na kuleka mu baana bo omuntu gw'otasobodde okuteresa eddaame lyo omuntu atasobola kuwajja kudayirekitinga mu busiraamu omuntu nga ddiru zalina ku mmenza ye zakugenda mu David Lutalo byalina myukka byamanyi nga wawulira nti waliyo nkwakyo festival nga gamba nja kukusasulira akusembeza mu muliro lwaki tofuna mikwano gyo n'ogamba egyo mikwano gyange mu Katonda wange n'eddiini yange banzijukiza eddiini katongero bagamba ku lukalu luno lw'ensi lwe tuwangaaliramu nti arrajulu ala dini khalili nti eddiini y'omuntu tugirabira kwabo basembeza mu bulamu bwe falyanzuru ahadukum man yukhallil mwegendereze nnyo bani be musembeza immwe abali wano olwaleero mu mikwano gyo ng'otandise okukola eddaame lyo bameka b'osobola okuteeka mu ddaame lyo n'ogamba bano bali responsible nga naakafa be balina okunnaaza mu mikwano gyo be baani bamanyi n'okunaaza omuntu abo abaani be weesiga abo mu mikwano gyo baani b'ogamba nti ono mulonzeewo mu mikwano gyange gyonna yajja okukulembera jeneza yange kubanga abaana bo bakyali bato yajja okukulembera
esswala salatul janaiza nga bansalira nga manyi ddala ekiri ku mutima gwe kyanjagaliza mu mikwano gyani yakisobola ogamba ono mwesize yabanzikiriza mu kabbuli bano na bano mbalonzi n'owandiika be babakiranga mu kabbuli babeerenga banteekayo bani mu mikwano gyo mwebali bane salamu alaikum bakama bange tuli wamu bate tuli wamu seeka tuli wamu kama wange tuli ku mikwano twagala tu episode eyo tugende nga tugikoonako tulabe obusiraamu bwogera butya ku mikwano kubanga emikwano gifuuse mizibu ku lukalu n'olwensi wano bantu bameka bakola amalaame ng'olina eddaame lyo basiraamu tuli kuki seeka barakallahu fikum mwe mukyakakasiza ddala nti ensi mukyagiriko ebyaddala era ogamba wenkola eddaame embanga ey'ebika si bwe kiri n'omusiraamu mutuufu ateeka okubanga eddaame lye wallahi alyezizika nga yalikola dda kubanga essa yonna tugenda baseka ya siini were twasalanga nabo wano si bwe kiri olwo tetubalaba gwolabanga egyo emyaka egy'ekivubuka nti ogenda kuwangaala ennyo noyinza obutatuukayo tuuka wansi kola eddaame lyo laama n'obanga olaba nti gwe mulowooza nti bayita okulaba kubanga olina byabugagga na byabusika n'oba tobirina ne laama egyo mikwano gyo gyokakasa abantu baleme kujja kwetoloola mayitiyo nga tobategeera twagenda awo okuziika wallahi ne family banyini mufu kyabasukkirirako omuvubuka yafiira South Africa ne bamukomyawo kuno bamala omukomyawo mikwano gye gyereka wano ne gijja ku mayiti ne gyetoloola mayiti ne baali banywa enjaga baali bali bankwacyo bajja n'obuveera bwabwe n'enjaga gyabwe emisokoto gy'enjaga nenga boogera ekigambo ky'omutwe munnaffe mutwe munnaffe mutwe munnaffe ne bagamunne beebo banne babadde awangaala nabo ne bagezaako balemesa pake baatuuka eri gye baziika ne wallahi beekwata enkumbi zonna ye mayiti gye nalaba bali kuziika ng'abantu bakusukka 17 2+ nenga wallahi bonna bakumye emisokoto gy'enjaga bakumye emisokoto gy'enjaga batadde ku mimwa bakutte ebitiiyo subhanallahi malikal mulk ne batuuka ne ku levu eyiwayoko ku njaga mu kabbuli bujulizi bukakafu gye mikwano gye wakola ku lukalu n'olwensi baani beweesize ku lukalu n'olwensi asobola okukumirawo mu mbeera efaanana bwetyo baani gulaba nga gyalina obulamu naye tebukyaliwo ani gwe weesiga gw'osobola okukwasa eddaame lyo n'ogannaamyo ono tajja kusoma bino n'olimu n'omugamba olaba nga aliwo ekiguddewo lireeta ewaka musajja mukulu yalaama walaama eddaame lye naaliwa mukwano gwe gwe yafuula nti yeesiga ne wallahi omusajja yasoma ebiri mu ddaame nga n'omusajja tannafa yawiranga obulamu bugonze naga munneezo obulamu bugenda obulamu sikyabuwulira nenkusaba nkwegayiridde eddaame lyange lino wabanga waliwo ensonga yonna eguddewo ogendanga mu baana bange n'oli basomera n'abantu bange yalisoma ng'oli tannafa n'atandika okuyita mu baana nabaga mmwe taata mwe yakulembeza gundi ne gundi omusajja n'alaba ku baana be nga bejjiddeyo amajambiya nga tannafa lwa mukwano gwe gwe yeesiga ani gwe tugenda okwesiga ku lukalu n'olwensi abantu babadde ki emikwano gibadde ki buli muntu akaaba lwabo be yasembeza nyongero bakuula mbagambe arrajulu ala diini khalilihi eddiini y'omukkiriza yonna oba ey'omusajja yenna oba ey'omukyala buli muntu yenna tutunuulira mikwano gyo gye weesembereza falyanzuru ahadukum man yukhallil weegendereze baani b'ofuula mikwano gyo basobola okuteekako enkovu z'otagenda kwerabira ojja kukaaba olw'emikwano bakusika wootudde baagala okutuula gwe mukazi wo gw'obalazi baagala kubanga bamutwala wamusembeza ku kalimu baani basembeza ku kalimu baani nenga wallahi bakoze buli kimu nagamba ajja kulemwa nenga oyo gwe yamuleeta azze mulaba kati buno njaga tubire nga tubutwala obubaka assalamu alaikum warahmatullah
ekisookera ddala kyembagamba muyinza obutakitegeera nenja mukitegeere bwe muti ekisookera ddala bino mbikugamba olwaleero genda nabyo indama yartafiu sha'nuka akaseera Allah lwagenda okusitula akaseera Allah lwagenda okusitula akuwe ku ssente ng'osinga mikwano gyo Allah akuwe ku mmotoka nga tebazirina Allah akuwa amaka nga tebagalina Allah abeeka ekitiibwa kyakuteekako nga banno tebakirina Allah akusitule mu mbeera emu oba endala sayalamu asdikaik hinaha man anta ogenda kumanya abantu be baliwa buli muntu bagenda kujja mu maaso go bakwetoololeko batandike n'okuyita amannya g'otasuubira nti basobola okugakuyita oli mwana muto omusajja ajja kujja gamba essebo taata ogamba ono namuzaala ddi naye ng'alina kyakubalako Allah kyakusituddeko ajja kujja akulaajanire age munne gwe mwana waffe gwe twakulembeza maama wange ogenda fuuka ddi maama we ku myaka emito gino gye nnina naye ng'akubalako ekyo ky'olina wallahi bajje bakwetooloole bakuyita manager bakuyita chairman bakuyita principal naye nga wallahi balina kye bakubalako gwaliko amasannyalaze naye lw'ogenda okutegeera abantu mu butuufu bw'okubategeera walakin indama tasqut akaseera Allah lwagenda okujjako ekyo ekyabaleeta mu bulamu bwo sayalamu anta hinaha man asdikaik ogenda kumanya mikwano gy'emituufu ogenda kumanya baani abagenda okusigala emabegawo ojja kakasa nti bonna bajja mu bulamu bwo lwa ssente weziggwawo bazzeeyo bajja mu bulamu bwo lwa kitiibwa ky'olina bajja mu bulamu bwo lwa mmotoka bajja mu bulamu bwo lwa nnyumba bajja mu bulamu bwo lwakuba Allah akusitudde mu bbo naye nga tebakwagalangako era bakola emisana n'ekiro okukusuula ojja kukyekanga nga bennyini bewasuubira nti babo nga bali ku sayidi eri ey'omulabi nga bakubanga lubagamba yes kimugwanidde ogene gundi oyo saamusuubira abalala bonna nzikiriziganya nabo baali badde sayidi eyo ne gundi teyali baddeyo bane assalamu alaikum tuliwo mbagamba bange tuli ku episode ya mikwano emikwano gye tuwangaaliramu gifuuse emizibu ani gw'ogenda okufuula mukwano gwo nyongera okubagamba n'okubakakasa mwenna abali wano nti kye tuyita omukwano omutuufu yani asadiqu omukwano gw'omutuufu la ta'rifu tahdiyati omukwano omutuufu kwe tugulabira omukwano omutuufu tegumanyi bizibu omukwano gw'omutuufu tamanyi bizibu sente we ziba ziweddewo asigala ku sayidiyo akalimu kaba kaweddewo asigala ku sayidiyo emmotoka we beeweddewo asigala ku sayidiyo omukyala avudde mu bulamu bwe asigala ku sayidiyo omwami avudde mu bulamu bwe asigala ku sayidiyo omukwano omutuufu tegumanyi buzibu gwo gusigalawo ebbanga lyonna baani abakyasobola okusigala mu bulamu bwammwe nga mweyaguza lujo baani bookakasa nti basobola okusigala mu bulamu bwo nga weeyaguza lujo ne waliyo abantu munnange wadde twogera ku mikwano ne waliyo abantu ddala nga bo beewaayo babeera ku kido eva mbeera ki bayiwawo omubiri abantu abo mubeebaze kubanga kati batono ku lukalu luno lwensi lwetuwangaalirako abantu abo batono wala munno nga akuyiriddewo omubiri mu mbeera enzibu nga talina kyakwagalako bannayo omwebazangako man la yashkuru nnasa la yashkuru llah omuntu atasobola kwebaza abantu bentasobola kwebaza wakitiibwa Allah kubanga betwesiga mu bulamu tetukyabalaba omwana wa maama wo yennyini
gwe bakuzaala naye mwayonka ebbeere limu yafuuka ekizibu gy'oli wamuyamba n'omusembeza omwana wa taata we mugatta entumbu emu akoze byonna olwo oyo gw'otalinaako kakwate akuyambye akuyiriddewo omubiri mwebaze n'okwebaza okusinga naawe musasulemu ekyo kyakuwadde akaseera wakwetaagira beerawo akaseera weyeetaaga nawe omuyirawo omubiri guyiweewo naye mu bbanga lyonna ggwe ssebo olyawo osazeeko n'ennyongero bagamba ku lukalu n'olw'ensi seekasula mukama wange sheekh wa rawda bino ebigambo nnyongero bibategeeza olunaku olwaleero la ta'rifu qiimatu tetusobola kumanya value ya mukwano mutuufu illa indama tafqiduha wabula tujja kumanya omukwano omutuufu wabula tosobola gumanya wabula ojja kumanya omukwano omutuufu nga Allah amaze gujja mu bulamu bwo mithlu sihhati al-insan omukwano omutuufu gulinga bwolaba obulamu bw'omuntu obulamu bw'omuntu tosobola kumanya makulu ga bulamu tosobola kumanya makulu ga bulamu paka nga Allah amaze kugesa na bulwadde olunaku lwe bagenda okukula namyawo nga tosobola kutambula mu sitenseni wano olambule ku bantu obawuubireko omwezi guggweko mulamba nguwebasaawo lwogenda okumanya amakulu agali mu bulamu oyinza obutamanya makulu ga biyungo byo paka nga Allah amaze kujjako kimu lwolitegeera nti birina amakulu wallahi oyo alina omukono ogumu ayoza atya engoye oyinza obutama value ya mikono gyo oyo atalina bigere agenda atya emmanju mithlu sihhati al-insan omukwano omutuufu gulinga bwolaba obulamu bw'omuntu tomanya makulu gali mu bulamu paka nga Allah amaze kukugezesa fe tulina abantu bangi mu nsi muno nga bakyassa oyinza obutamanya makulu ga maama wo oyinza obutamanya makulu ga taata wo nga bakyali balamu nga gwe okulaba okugendako ewaabo balambuleko obawe kanyama balyeko nga tobibalabanga makulu ne lwolitegeera amakulu agali mu bakadde bo ng'obulamu Allah amaze kububajjako omusajja mukulu yaŋŋamba musajja mukulu alina n'envi ali saidize ebutambala eyo yaŋŋamba mwana wange ali mavanira mbeera ku nnimiro kuno buli muntu yenna yanvaamu naye mbeera ku nnimiro kuno ne mmala okulima omusaalo gwange gwensaalirako gwegwo naye nfuna ekibula n'ensala n'akadomola k'amazzi keeko naye nga tesikambere mu mimwanyi gino ne vanira bye bitasobola kunkosa n'abantu sikyabasobola ne ntuula ku katebe kange akuba ku musaalo gwange ogwo ne wallahi amaziga ne gampitamu ne nga maama wange singa abaddewo gwe naaligambyeko ebinnuma yasobola okuntegeera n'abantu bonna banvuddemu gwe maama wo kyamulina waba mukwano gwe omulage nti omwagala olugoye onaamugulira sanda maama wo akuyiriddewo omubiri ebbanga lyonna ng'okula ye maama otakakasangako nti oli musiru akimanyi gwasinga abantu bonna okutegeera maama otakakasangako nti osobola okulemererwa nga Allah yakulembedde buli kigaana kkubira akasimu akukkiririzaamu ayogera mu banne ntegeeza maama wo nga mukwano gwo naga munne mutabani woogulayo akagoye n'okamuwa akatambaala n'okamuwa akasimu n'okamuwa wagenda mu mikwano gye buli muntu amuga munne mutabani wa nti gundi yatuguliddeyo olugoye olwo alusuusuubya mu ngoye endala agamunaaye olugoye lwa mutabani wange lw'omwana wange mu lugyeeye enkuba terukuba walwambala bwati awulira ddala nga yamugulira olugoye mwana we kati wabanga maama wakugiriddewo omubiri nga ate mukwano gwo abonyebonye nammwe kitammwe ayinza okuba yabasuulawo kubanga abasajja oluusi beekubya emizimu tebabeera mikwano gy'abaana abasajja simanyi kyatutuukako oba baatulogera wa omusajja abeera mukwano gwa mwana ng'omwana akyali muto tannamala P7 nye omwana wo tamala P7
lwaki ojjamu essaati n'osigala mu vest wano gwe taata wani waka gwe taata wa wani waka weetalaatala wano atandika olabanga abaana baagala okumuwamba ne maama wallahi oluusi obula ne gwasinga okwagala abazaala nga muli bangi naye nga buli muntu amanyi maama we gwasinga ng'amanyi maama asinga kwagala nze ne taata we yakugamba ekituufu nabagamba mmwe baana mmwe naye temutegeera bye mbagamba njagala mukimanye nti nze kitammwe muzanyirazanyira ku bakazi bange nammwe muli basajja mujja bawasa nayogera ebigambo kalaamu kathiru ne maama ne bataata abawaddeyo obulamu bwabwe gye bali ba superhero nga taata nga nte mukwano gwo naga mwana wange kiki ekiganyire nti aganye message nesoma naga mwana wange omwezi ogwo gugweko omwana wange ngenda kuzono sikyamuwuliza nakubira kasimu bulamu butambula butya bazzukulu bali batya muzaddewo naye nga mukwano gwo mubalage nti mubaagala nze kino nyongero kibagamba nga sikirumyemu bakadde bafaabo naye nga mikwano gyaffe tebalina kye batwetaagamu ekintu kiri kimu batwetaagamu kubeera bulungi mu bulamu buno bwansi wallahi gw'obanga oyagala okusasula maama wo akuyiriddewo mubiri ebbanga lyonna kafiizi we kaagaana n'atetenkanya oyagala okusasula taata wo emirimu egyo gy'akoze eginyoomoola n'ateeka ekyokulya ewaka ne mukula tebabagobyeko ku ssomero abadde ebbanga lyonna kyemusobola obbasasula mu kuba bulungi mu bulamu buno bwansi mubeere bantu bakozi taata wo bamaama wo ne bawulira buulizi nti mwana waffe gyali eyo akeera n'anoonya ekyokulya ky'abazzukulu baffe asobola okwesasulira renti asobola okuguloka poloti n'azimba yeevuga ekyo kimumalira ne oba tomuwadde wadde olwataano wadde kiro ya sukaali maama wabeera mu gomesi erimu ekituli oba kyali erimu ekituli naye nga wallahi wojja n'opankinga emmotoka mu lujja lwe nga kimumalira okugamba banne nti oyo mutabani wange oyo muwala wange maama wo kimumalira okunyumya mu banne nti omwana wange munnange taliiwo ali bweru eyo gyatetenkanyiza lwana obeere bulungi mu nsi kikisobola okusanyusa mikwano gyo maama wo ne taatawo n'ekimukosa nga yalazikkubira ku kyalo kwe wazaalibwa ensi ewulira ng'egaana ne bagamba mutabani wa gundi abadde ki muwala wa gundi abadde ki kimumalira maama wo okuwulira nti muwala wange ali mu bufumbo atebenkedde kimumalira ng'oli bulungi naye tasobola kutebenkera n'oba oleeta obuso bw'omukyere n'obuteeka mu nsonda buli mwezi naye nga tamanyi omwana wange ono ani amukuuma waba mwana muwala tamanyi evvubuka lino erigenda ani alibikka kimusanyusa ng'oli mufumbo noonya ebikufuula omuwanguzi ku lukalu luno olw'ensi ekyo kyokka kimala ku mukwano gw'omutuufu kubanga kyoyitamu naba tafunye ku buwomerevu bwakyo buli wakulabanga weeyagala mu nsi muno agafa alhamdulillah twongera okukakasa kye tuyita emikwano gyegiriwa kanakonja atugende nako olunaku olwaleero asadiq kye tuyita omukwano omutuufu huwa ashakhs abeera muntu alladhi ya'rifu kulla shay'in amanya buli kintu kyonna ekikwata mu bulamu bwo wa yabqa yuhibbuk nasigala nga akyakwagala akimanya nti oli munafu mu kino n'akimanya nti kino tokisobola ne nasigala nga akwagala kubanga emikwano egisinga obungi gijja mu bulamu bwaffe nga girowooza ffe ebyaffe alhamdulillah twatereera gwe abantu bakulabaawo ng'otambula ne balowooza nti oli bulungi sekasula nga balowooza oli bulungi bakulaba mu makanzu batulabwa ne bagamba masha allah n'omuntu agenda okukusembera bwati nga nte gwe yeetaaga okuyambibwa naye nga n'oli azze abadde agala kumuyamba ne wallahi byonna ne waabimanya nti naawe ogatta buwaya ne waabimanya nti okyeyiiya tonnavaamu wallahi wayabqa asigalawo yuhibbuka asigalawo ng'akyakwagala nga mukwano gwo
era ye ekiba kyamuleeta mu bulamu bwo tebeera byanfuna, teziba mmotoka, tebiba biki, wabula yajja n'akwagala ng'omuntu. Salaamu alaikum. Mikwano gyo gye gisibira ebiseera ebisinga naawe gy'osibira. Oba ne mukwano gwo ng'alina omulimu gwakola munyoomoofu era ddiruza ajja okusomera za mirimu minyomoofu. Omusajja mukulu ye obulamu bwe bwonna yabuwangala n'abantu nga bali bampunu, empunu mugimanyi, nga bali empunu tebalidde empunu bitooke byebigwa, baali bazimbi nga bagendeyo mu bicuba ne bapoota, basula mu kaaluumu kamu ng'emumanyi abavubuka, naye nga musiraamu ye Swaibu. We baatagalamu bwe bati ne bagala leero tulye ku nnyama, ne bagamba engeri gye mulimu Swaibu ono, ne basindikayo omu ne amugadduka ku bbuki oguleyo kakoota k'ennyama okaleete, asigala emabega ajja kafumba, ffe tugende tupoote tusangewo emmere n'ekyokulya. Ono yali akkeera mu lusuku yasanga bassa empunu. Oli n'amugamba gwe ez'ogenda okugulamu ennyama nsobola okuguzamu wano kilo 3 ez'empunu, kubanga empunu bagitta bubi. Empunu tebagisala, empunu bagisala, bagikuba emiggo ku mutwe ogwo, bagisiba mu kutya, bagiira amazzi ng'emaze okufa ne bagikolokota. Kitegeeza ndowooza ne basanga ng'efudde bagirya. Ono yaleeta ennyama nga bali bamaze okugenda ne batokosa ne basiika. Swaibu yasooka okukomawo ng'enjala emuli bubi, nakaka nakasepiki k'empunu, n'awuuta supu w'empunu. Gw'oli otya empunu nga tomanyi nti mpunu? Ye gwe oba wakulira watawulira kasu ka mpunu? Ye gwe wani yakugamba owangalire wakati w'abali b'empunu? Egyo mikwano gyo. Arrajulu, omusajja yenna, eddiini tugibala kwabo baasembeza ku lusegere. Gye bagenda okuddukira eyo, buli omu akonekitinga munne. Abaana bo mwekamba buulire, salaamu alaikum. Bakadde baffe, bakadde bammwe abampuliriza batukuzizza, naye nga balina abantu be bakulaga ne bagamba oyo taatawo, oyo maamawo, naye nga tobalinaako kakwati. Naye nga bakulu, basajja bakulu bakugamba oyo kitaawo. Bakadde baffe bano bataata ebbanga lyonna tubasinkanye nga ku kyalo kino kuba batukuzizza okutugyamu omulamwa ng'eno masigi tennabawo nga weebali awo, tosobola muyitako nawe omusanze oba ndeese bulungi. Naye kati gwe muntu ki mu bulamu buno obw'ensi, mikwano gyo nga gisobola nawe okuaddaba abaana bo nga bakadde baffe ne batugunjudde ne tubeera ku layini entuufu. Mikwano gyo gyeyiya, obalaba basirusiru bonna boogera nawe ne bakujeregeramu. Kati olwaleero wonaba ovudde mu nsi, muntu kigonaalekanga omukuza mu baana baabo. Salaamu alaikum. Ekigambo mukwano baddu ba Allah kintu kikulu nnyo, era twongera okukitegeeza abantu okubeera nga tukinywererako ebbanga lyonna. Kino njagala okukibategeeza. Tuseme tuli wamu bakama bange, tuli wamu. Olusi like okusomesa kuno nga kwa munakasha nga oyogera nabali lwosomesa ne boogera, olusi kinyuma nnyo nga ate gwayogera ki wekka. Kwa byenjogera muso okubanga mbinako ne experience esinga nze gyenkola ki gye nnina. Waliwo omuntu yali abaddeko ne mukwano gwe n'amukola ekintu nga takimusuubiramu. Seko mulina yakukola ki oba wabyesigaliza? Kizibu nnyo mu bulamu buno obw'ensi okuba nga teri wallahi nga olina mukwano gwo, bakwano bo n'oyita mu nsi muno nga tebakukozezza. Abantu noonya ogamba nzirewa, tokyalina muntu gw'osobola kwesiga. Ogwo omukwano ogw'edda gwalagawa mwemukimanyi ku byalo taata asobola okukiwaako obujulizi. Ku byalo nga kuno kwabeerangako basajja bakulu ne bakyala bakulu, naye nga wallahi ne waba asimbye omusiri gwa lumonde, ekibba ekisooka okuva mu musiri ogwo akikutikka ng'omwana oba omuzukulu nagakikkirizo emmange wa gundi
nimbye nga bali basooka okulyako ne wabasimbye lusuku wallahi ettooke lisingamu obunene aliyunja nagaliteeka gali mu litwale wa Agigundi nga n'oli wabasse enkoko ne bagirya ateeka mu kabokisi mukamanyako bafumbiramu ennyama n'ateeka mu kasuwaani n'abikkako n'agatwalira maama Gundi waggulu awuteeka supu. Byalagawa ebintu ebyo. Muntu kigo kyesiga ku lukalu n'olwensi abantu bwe twesize batukoze ebikolobero bonna abaagala okutulwanisa bayitamu abo batuli okumpi. Seka Walusimbi Sulaiman tuli wamu mukama wange. Emikwano mintu mizibu nnyo. Bakukola ekintu oli yesembereza mikwano gye, yali mwana muwala neyesembereza mikwano gye. Jjukira omuntu waba agenda okufumbirwa akalumu ke bamuteekamu abeera omu temagala bamulabeko nga bamubudaabuda bamukolako. Eyagala okumukosa yayita mu mukwano gwe yennyini ali mu luumu oyo n'amugamba emmere omwana oyo gy'alyako omugole walekawo neetaggwawo nza essuwaani eyo gimpe n'emmere yaako. Naye ng'agenda kumuloga African chemistry bayise mu mukwano gwo bagenda kukuloga bamuloga kuba kati ekyo kyokka basobola okukuloga n'otafuna zadde lyonna mu nsi muno. Mwegendereze nnyo ne mubanga mufunya birabo kuva eri mikwano gyammwe tembeesiga 10 ku kinne waakyo neeguba mukolo ebirabo bye baleeta nga bireetebwa mikwano gyo. Oba oli mugole sigwa alina okusumula ebirabo ebyo basobola okukola ekintu ky'olifa oteerabidde. Baleese ebirabo bingi ku bantu abagenda okuwasa ogenda okujja essuwaani nga kuliko omusaayi. Oli yakwata akazambi n'amuteera ddala mu kirabo naye ng'alaamirizaako eddogo lyonna naye nga byaleetebwa mikwano. Ezo engoye ze batuwa nga tonnalwambala ku lwesiga sooka oloozeemu someddwa eyambala olugoye kubanga omuntu gye bali kati guno omulembe gwafuuse gwa digito. Omuntu abeerera ddala nga yagula ebyokoola amayembe ebitambu ne bimusobera n'agenda mu masabo namugamba ebintu ebyo okubyeyambulula kuba jjukira buli ogula amayembe ebyeteega ebyokoola biba bibyo bizaala buli lunaku. Wabigula Tanzania wabigula Mombasa n'obireeta kuno bakuwa kati bwe kati nga kalimu ebintu ebisukka 1000 gwe n'olobooza nti omaze. Kale tebigenda kuva mu bulamu bwo birondola n'omuzzukulu. Abantu batuuka ekiseera n'awulira nga akooye ebyokoola n'agenda ne bamugamba oba oyagala obyeyambulula funayo olugoye lumu olupya nga tebalwambalangamu ojje tulaamirizeeko ebyokoola ebyo. Ne babiraamiriza ne bagamba tukulaamiriza ku lugoye luno omuntu yenna asooka okulwambala oyo mumwambale temuvanga mu bulamu bwe. Sebo musajja najja n'akuwa akakanzu ka Idi, oli najja n'akuwa olugoye eshaliya ya Idi, oli mwana muwala. Mwegendereze nnyo engoye ezisooka ku mubiri. Oli asobola okukulogera mu olu n'omuntu watuukira okugulira oba okutonera olugoye olusooka ku mubiri aba mukwano gwo. Asobola okuba mukyalawo. Bino bye tubeera mu nsi muno abasajja owassa ono n'ofuna omulala abigula n'ogana ono mwagala n'owassa ono musajja mukulu baamukwatamu we yawasa namba 2 naye nga kyakolebwa mukwano gw'oyo yennyini taata maama w'abaana be gwe yeesiga. Bamutuma butumi kagoye kasooka ku mubiri ogwo kapala ako n'akatwala ka bokisa ne bakulaamirizaako tahiyatu n'ogenda oginyenyamu nga tekyanyeenya. Seeka tuli wamu. Tahiyatu n'ogenda okunyenyamu bwoti ng'ogenze ku mukyalo omulala nga tekyanyeenya. Bakutuuzaako ebitonde byonna. Buli wogende w'omukyalo omulala ofuna mpi. Kati
kati waafa waafuuni yakutuzaako ebitonde. Mwegendereze bakama bange, abantu bakoze ebintu ku lukalu n'olwensi naye nga bayitira ddala mu mikwano gyabwe ne babasuula. Abakaaba ku lukalu n'olwensi bonna tubalabye, bakaaba lwa mikwano gyabwe. Tugende mu adhan tubere nga tweyongerayo tumaliriza omusomo gwaffe ogwaleero. Allahu akbar. Twongera okwebaza ow'ekitiibwa Allah n'okusabira kw'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banne tuli ku mikwano bani be weesembereza abatagenda kukuvaamu ku lukalu lwansi. Tutunuulidde nti omuntu yenna ku lukalu lw'ensi Allah yatukakasa n'atugamba nti omuntu ajja kutuuka ekiseera mu bulamu buno obw'ensi alajane ageya wailata laitani zinsanze lam attakhidhu fulanan khalila. Singa saafuula gundi mukwano gwange ng'okyasaba oti ajja kukukaabya oge singa saamwemalirayo omwana omusajja oyo, wejjusa n'olunaku lwasinkana omukazi oyo, wejjusa olunaku omusajja olwo yajja mu bulamu bwo n'omulaga buli kimu ekikyo tolina kye wamulekerayo oba oli mukyala, bumama gye bulinga bukaaba, wallahi nga n'ekisembayo omukazi yakikola eri omusajja. Yava mu kuba mukwano gwo, olugoye olusooka ku mubiri gwe n'aluggyako n'aluteeka ebbali. Teyakoma ku ekyo, ne bakufuula taata, n'agenda mu ssanya muleeba bala gye bafiira, nagakankufuule taata. Bwe byatuuka eby'okusalamu omwana mu lubuto, n'agamba musala musale nemba nzijjako nkovu ku lubuto lwange zigendeko ne mufuule taata. Olwaleero gwe musajja gwampuliriza, wali oyagala bakukolere ki kye baataakukolera? Kiki wali oyagala okulaba kyewotaalabako? Omukazi oyo omusasuddemu ekyo kubeera bbanga lyonna ng'olyomwogerera. Oyo yali mukwano gwo, we mwebikka essuuka emu, mwasula mu kasolya kamu, buli kimu mwakigatta, yakufuula taata, olubuto lujjuddeko mbale, lwakuzaalira baana, amabeere gaagwa lw'abaana bo kugayonka, naawe kennyini wagayonka. Olwaleero omwogirira ebigambo ebisongovu, wamuwonga nayo n'ogamba oyo njagala nkakasi nti alidde kasasiro. Yali mukwano gwo, bumama buli kubyeyo bukola emisana n'ekiro lw'abasajja
kati omuntu agoyingibwa ani gwaba yeesiga bamaama bangi bumaama bungi olwaleero nga kayimirira ne kaganze sikyasobola kwesiga kitonde kisajja kyonna buli gw'osembeza mu bulamu ayagala kukolako mikolo gisembayo yeeyongereyo twesige baani omukwano omutuufu gwalagawa tuzze tutya omukwano omutuufu mu bulamu bwaffe Seeka Walusimbi owulira ebigambo bino tuli kuki tukomye kukiseeka bane salamu alaikum yesebu wa alaikum salam wa rahmatullah yesebu muwulire ekigambo kya mukama waffe sijja kiddamu alaikum salam tandisa mukama wange seeka ekigambo kye kikulu nnyo agambye ku lukalu lw'ensi kisa okuba tekukyalina mukwano mutuufu seeka Faruku tuli wamu kigambo ekyo kanyongereko akagambo kano seeko kategeere asadiiku haqiiqi bwe tuyita mukwano gw'omutuufu gwe ndyo bategeeza huwa man yusaiduka ala an takuna yoyo agenda okukuyambako oba okuyamba ku muntu yenna najihun abeerenga awangula mukwano gwo yoyo agenda okukuyambako okuba omuwanguzi ku duniya kuno ne ku akhira mukwano gw'omutuufu gwe tutegeeza yoyo agenda okukuyambako okutuukiriza ebirooto byo ku lukalu luno olw'ensi akuyambe nako ku bulamu buli obw'oluvannyuma nga wonasinkana Allah ajja kuba abasiimye bwe tuyita omukwano gw'omutuufu okyalinayo emikwano nga gikyasobola okukuyambako okuwa advices okuyambako mu kuwangula emikwano gye tulina ebbanga lyonna gitwagaliza kubeera nga tufukamidde wansi tubasabiriza emikwano gye tulina egitwetoolodde gitwagaliza bbanga lyonna nga tubakubira busimu kubawazi excuses kubanga batuyamba egyo emikwano gyo tegisuubirangako lunaku lwonna kubeera nga ffe tugiyamba baagala ebbanga lyonna ng'oli wansi obayamba bakuyamba buyambi egyo si mikwano mituufu omukwano omutuufu gwe gwo gugenda okuyambako okubeera omuwanguzi ku lukalu n'olw'ensi mukwano gwe mubanga omukubidde akasumba mulimu namwogera bigambo ki talinayo business idea neegi talinayo developmental idea neegi wabula wezuula samusanvu n'agamba tugende tuli akakomando kaffe sebo bebe weesembereza wabasembeza n'omala wamala sebo musiba mu firimu mulaba wamala buli kika kya firimu akimanyi firimu ezizze empya zimanyi waliwo omugere omupya ne mubeera mu bintu by'ekisiru mukwano gw'omutuufu yo yakuyamba okuwangula ng'akutuuza wansi n'akugamba muganda wange Allah atusitudde atuwadde kasente n'enkya tetugenda kukafuna naga munnanga kasente kano tubeeko gye tugula obutaka 150 ne kaba kaweddewo ng'omuntu olina ekikufuula biza ati sitookera mu nnimiro n'olima kasooli mawogo n'obakuwoteka ekiti ky'amawogo ati tunafuna kye tulya mukwano gw'omutuufu akuyamba nagamba ekintu ekyo naga munnanga akasente Allah baakusitudde olwaleero enkya tekaliiwo naga munne tugende nekiba mu kyalo eyo Busoga ne Lubaluweero Bamasaka tugule eka z'amataka tusimbeko emiti mukwano gw'omutuufu akikugamba n'atali mutuufu ajja kunyumiza iPhone ajja kugamba va mu malala mukama wange tugende tulye ku sente tajja kussa kikowe paka nga zimaze kuggwawo buli kumakya ajja kukubiranga akasimu badde wasuza otya pulani ki leero tusalako wa
paka wanaakulaba nga wallahi osigazzaamu za transport yekka wanasse ekikkowe. Tulobooze endoboozi entuufu nga tulonda emikwano ku lukalu n'olwensi beweesembereza basobola okukuyambako okuba omuwanguzi. Sebo walondayo basirusiru bonna n'obakuŋŋaanya mu nsi ya Mukama muno n'obagamba gye mikwano gyange boolonze bonna waliyo gwe wookakasa nti asobola okuba mu bulamu bwo buno. Mukama wange mbadde nsomesa kamalirize. Ani mu nsi muno g'osazeewo okufuula mukwano gwo y'oyo huwa man yusaiduka yagenda okukuyambako mu bulamu buno obw'ensi okubeera naaji omuwanguzi okutuuka ku success. Waliwo abakazi nga mufuula mukwano gwo n'omuwasa n'omuwasa naye nga ye tamanyi byankulaakulana, amanyi bintu byakwepiica kokka. Buli kasente kako mu nsawo yagala kulya ice cream, si bibi ice cream mugulire, naye asobola okuyambako okuba omuwanguzi. Mmwe temulaba abantu bonna mu nsi ya Mukama muno abawanguzi mabega babaayo mikwano gyabwe enfanfe ba'da Allah wa bi'awni Allah nga bataddewo emigo ne baga bisimillah. Mukwano gwa kubira passage nga tayagala wadde result ezinavaamu wadde akasimu nagamba tandika obulamu. Tandika obulamu gye bayita emikwano ku lukalu n'olwensi. Tufune akasengejja osengejjezza otya emikwano ku lukalu n'olwensi. Abantu bakosezza abantu. Banesamu alaikum. Tuli wamu bate tuli wamu. Nkubira tugenda kusaala mangu tuli ku kigambo ki? Omukwano omutuufu gukyaliyo. Tusooke tuve mbino ebyokusaga gukyaliyo. Olaba osanga omusajja mukulu yazaala abaana n'abeezaalira ku nsi kuno naye nga omusanga omwana munyizizaako akantu katono naye nga omusajja ayogera ebigambo ebisongovu eri omwana. Ali kintu kyekimu n'omwana we kubanga ekitugatta gubeera musaayi. Naye nga omwana obulamu buganye nga buli kintu kyonna akigezezzaako. Abakazi abawasizza, abaana abawasizza biganye n'olisanga nga likanudde amaaso ligamba oba ani aloga abaana bange. Naye nga byali bigambo bye nga taata, byali bigambo bye nga maama byayolekeriza eri omusaayi gwe. Baani abasobola okukontrolinga ennimi zaabwe ng'obanyiiziza nga mikwano gyo? W'obanyiizizza basobola okusonyiwa, basobola okutegeera oba bayolekeza ebigambo ebisongovu gy'oli? Twesigibaani? Twesigibaani? Ani gogenda okuteeka ku lusegerero aleme kukukosa ku lukalu n'olwensi? Kanyongere nka bagambe kano nako tubeere nga tukategeera. Assalamu alaikum. Ekigambo mukwano kye tuli okwogerako olwaleero Allah ayisizaamu ebintu bingi nnyo mu bantu be weekuŋŋaanyirizzaako ku lukalu n'olwensi. Kye tuyita omukwano omutuufu tusaiduna tuyambibwako mikwano gyaffe ala ittikhadhu qararati munasib. Kituyambako mikwano gyaffe okubanga tudisaidinga ne tusalawo decisions ezigenda okutuyambako mu bulamu buno obw'ensi. Waliwo obeera n'akatengo ne mukwano gwo nagamba osobola tandika. Mikwano gyo eva gikumalamu bumazimaanyi. Buli wogigamba ku business idea gy'olina okulaakulana kw'olina bagamba gwe oloota misana, ebyo tobisobola. Mikwano gy'emituufu giteeka okukuyambako okusalawo okugasa. Ye naawulirako buwulizi nti you are processing ogende ebweru, akuleetera buli kikyamu kyonna ekiri ebweru. Eddala lyatuuseeko lyonna buli w'omugaa nkoze nti okutuukako w'oli akugamba wano wazibu nnyo, seeka wabi nnyo, tuli ku bunkenke, tayagala osembere kumpi naye. Ate kino kanki bagamba olwaliro bakama bange, mulekerawo okwesiba ku bantu. Omuntu wakuba igino muleke. Oba okubye ku nnamba y'omuntu ng'omwetaaga n'asangako mystic call n'ataddamu kukubira,
lwaki weesiba ku muntu muleke onaanoonyeza ddala akaseera nga maze kutunuza mu ntaana lunakakasa nti mubi bw'osindika messages zo mu WhatsApp azireka ku bultik taddamu kubanga akimanyi oli useless tolina makulu tolina mboozi egenda kuvaamu etegerekeka tolina pulaani yonna gyagenda kusubwa muleke unakakasa nti mubiddi buli muntu alina x ba x baffe batwagala kutulaba nga tujja kasasiro omukazi gwe wali oyagaddeko ne mukyawagana omusajja gwe wayagalako ne mukyawagana mwaliko awamu nga muli ba mikwano nga mukimu mukigatta olwaleero ayagala okuwuliza nti wakomayo nga n'engatto gy'oyambala egudde olubege era mulwane nga bwe kisoboka bw'oba olinayo x wano olwala alina x obanga olinayo x eyali mukwano gwo lwana nga bwe kisoboka obe bulungi ebyo ebimunyiga lwana nga bwe kisoboka emunaddamu okusinkana nga kusinkanya oli mu mbeera nnungi kuba ye alwana nga bwe kisoboka naga nga nnawona ayagala agambe nga nnawona sebo bakusinkana oyingira bibanda bya firimu ekiwo akusanga oyingira bikomando obuyumbayumba obwo n'oyisoga omuntu oyinza kulya abantu emeseze ebbiri ne supu okuuta akagere okajja emukono n'oyingira esseeta bakuyitako ku kkubo agannawona mulwane mube bulungi mu bulamu buno obwensi ye solution yokka omuntu ogamba kale oyo yali mukwano gwange oyo omusajja twali tumusinga naye yayitawa bakulagajjalira n'obomola mulekerawo mu nsi muno okwesiba ku bantu omuntu atakwagala akulaze nti takwagala ye akulaze omutima gwa sitaani gwayagala omulago obuntu mugesi kulinaako obuzibu bisimillah salaamu zitugatte tuli basiraamu akulaze titakwagala oyagala male kutega butwa oyagala male kutega butwa yesebo naam naye ate nakusanga ngaolina abantu boolina bamamakulu nakutolera salaamu bakita kulabisa omulembe omutebi akulabisa nabatolera salaamu nonna gwemuli ababiri noddamu salaamu yesebo yesebo obaga ekibuzo kitegerekesa kati banne kano kankabagambe nti kati batusemba nayeko inshallah tusaale mu nsi ya Mukama ne tuba tukyawanga tukyawe nga tulekamu tukyawe nga tukola ki nga tulekamu totuka kulevejja ku muntu salaamu nga musiraamu munno wabanga akutoledde salaamu jiddemu ddayo manyi amakulu ga salaamu gategeeza ki n'agikutolera ayinza okuba nga tamanyi salaamu kyetegeeza kubanga salaamu kitegeeza emirembe gibere gy'oli si bwe kiri n'omuntu agamba atya salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwate emikono bwati ninge nakutta akabaza agala kukuba kati bannange seke ekigambo kyekituufu waliwo abantu abakola ebintu mu bulamu buno obwensi n'owuliranga wallahi ne waba akutoledde salaamu n'ogaddala onaakakasiza ddala nti salaamu kitegeeza mirembe
ng'amala okuŋŋamba ebigambo bino atadde eri ku nkosa ne weewuunyiza ddala abantu entegeera yaabwe n'ennyongera obbakoowoola nga mmaliriza ebigambo byange eby'olunaku olwaleero mu bulamu buno obw'ensi mweyise bubi ntegeeza kati balabe bo mweyise bubi eri bannammwe naye temumanyi nkya kigenda kubaawo oyo gwe weesangulizaako ebisooto buli kiro enkya ku makya nga waali weetaaga okuyita nze ekyo nkikubuulira buli kiro enkya ku makya wallahi ng'omwetaaga mu bulamu buno obw'ensi naye nga biwamwogerera newa biwamukola nga yakwesiga nga takyasobola kuddamu kuteeka mu bulamu bwe mwegendereze nga mukola ebintu ebyo eri bannammwe eri mikwano gyammwe ababeesize kuba musobola okulowooza ati obulamu buweddeyo n'obulamu bukyatambula tuzadde abaana si bwe kiri ensi egenda mu maaso gweoyinza okulowooza nti bikyali bwe biti aganaga ne Allah n'agenda asitula omuntu mu bantu b'oyo b'owalana naye nga weetaaga kuyitaawo wabarakallahu fiikum twebaza ow'ekitiibwa Allah atusobozesezza ne tubaako kye twejjukanya mu busiraamu nsaba tukumi wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh